the mist. Kolamu banange program eno tujagala nze naawe tujagala era nga munange tubeera tunulira olugendo lw'omukyala ng'afuuse ensonga mu category yonna gy'abeera alimu naye ate ng'atukulira wadde yatandikira ebiseera ebisinga tubeera tunulira abantu ab'enjawulo ne tugamba maama nze nange awo ndituukawo ddi kumbe tomanyi nti atobye n'akola emirimu egy'enjawulo n'ayita mu bulamu obw'enjawulo n'atuuka ate kati wano wabeera tuuse Saturday ewedde twasobola okuba nga tukutuusaako ekitundu ekisooka eky'omukyala Mary Mutesi Buyinza era ng'olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tukutuusaako ekitundu ekyokubiri jjukira nti programu eno ebeerawo lwa 6 mpaka 2 sobola ntulaba ku Delta TV Facebook Live oba ne ku Sharita's Bride World ku page yetu sharinga namwe abasharinga mwebale nnyo n'abatulabira ku Facebook bw'oba yonna nga program ngekubuze ngenda ku YouTube Sharita Show ngolaba bamami bafa ab'enjawulo neno yennyini nayo kweri oli bulungi. Okay, kansubire oli bulungi leero tusinzidde wano mu studios eza Delta TV tukole ndi ne mami waffe ate leero azze nankuba mpya bannanganyirira afaanana sent yeeyagala yakolamu ate bw'oba wakolamu lwaki oba weerumya nitutunuulira olugendo olwo luli twakoma mami tusanyusa okulaba nnyo banye nsanyusa nate webale kunkyaza ennyabo era nsiima Delta TV mwebale kusigala nga mutujjayo abakyala ne tubeera nti tusobola okugabana ne bannaffe ebyenvudde waffe n'ebyo bye tuyiseemu okutuuka we tuli neyanziza webale nnyo munnaye naawe tuwakadde n'ogamba nti kaveeyo nyumye olugendo lwo ate oyambeko abakyala abalala nabo bakuyigireko bategere nti nabo basobola okufuuka nga ggwe ennyabo kisobokera ddala kubanga amazima buli lwolaba omuntu alina waatuuse kitegeeza abeerako ne byayiseemu kati ate ebiseera ebisinga obungi eriyo bye batuyigiriza mu ssomero n'ebeerayo bye twayigira waka n'ebeerayo bye tuyigira ku bantu be tusinkana mu bulamu ennyabo yes so Delta TV eteesewo platform eno we tusobola okusinkana abantu ab'enjawulo okubeera nti tusobola okubayigirako batusoomooza era naffe ne twekuba mu tooki ne tugana nedda nange ekibuga tekijja kunnema sijja kuva Kampala nganye kituufu mami mu programu ewedde ku Saturday bannanga abantu bakulaba bansindikira zi message era nsubira nawe bakusindikira ba oji ne ba obi nga bagamba nti omukyalo yaddemu atweyanjulire kiki kyali kati ennyabo olwaleero wennyimiridde ndi munnamateeka lawyer nkola amateeka nga mpita mu East Company Advocates tuli ku National Insurance Corporation Building bagiyita NIC Building eri okumpi ne Workers House ndimu nga associate partner era saawa eno wenjogerera ndi director wa International Relations and Communications mu kitongole bakiyita Afro-Arab Youth Council. Afro-Arab Youth Council tugatta amawanga 7 70 nations era nga tukolagana ne governments ezo okusinziira ku byetaago by'abavubuka headquarters ziri wano Uganda era nga president waffe President Yoweri Kaguta Museveni ye oba bakiyita host ye katukyaza oba ye yatuwa okubeera nti ya hostinga headquarters ezo headquarters ezaaga amawanga 7 agali mu Buwarabu ne mu Africa nga tukoordinatinga ku lwa African Union ne Arab League ensonga ezikwatagana ku bavubuka
Mwebale nnyo nnyabo. Ye nnyabo. So era ate nembeera ne mu Ministry of Defence. Oli musirikale? Apaana. Ministry of Defence ndi mu office ya Army Commander nga communications expert. Kugambira ebyo biri nnyo mu communications. Mu communications wadde nga nasoma mateeka naye kyewuunyisa n'omulimu gwe nasooka okufuna nga nakamala university gwali mu communications. Lwaki communications? Nali director communications and marketing Kampala International University. Ate ogwo omulimu ye omukulu Hassan Basajja balaba ye yakindabamu nangamba no you can do this kati identifying talent na identifying obusobozi obw'oku marketinga n'okwogerera ekintu era mu myaka ena gye nakolamu ekyo ekifo namaliriza ebyo ebiro we tuguliddewo branches za Kampala International University mu mawanga ageetoolodde Uganda. Yes. So netukola nnyo ne mu regions Western campus bichi nga kwegamba omukulu nga akindabyemu nanga kati njagala umbuulire tukoze tutyo ku marketing university. So yes, it's interesting nti mu mateeka mbeerayo for private practice n'okukola nakolako Ministry of Justice nga state attorney naye ebiro biyise nga ndi nnyo mu communications. Bali nnyo nnyabo. Biweddeyo ebitiibwa byo? Biweddeyo byebyo byenkola mu nsi y'omwoyo ndi mutume amwana Apostle. So nkola enkuŋŋaana ez'enjawulo ezibagula abantu activating okubagula abantu okubeerako nekyayingiramu ku ddaala eppya lyatuukamu. So nzikola mu Kampala olw'ensonga nti amakanisa mangi gaali gannyaniriza naye nga sisobola kubeera nga ntambula kubeera ndi bize nnyo mu mirimu nga nkola. So kati nensalawo nenteekawo a platform buli mwezi olwokusatu olusembayo buli mwezi tubeera ku Emeralds Hotel abasobola okujja nenjogera nabo nembagula bangi kyewuunyisa antu bajja n'omusisinkano oluvannyuma lw'emyaka nakuga okimanyi Mutesi nti kino kyendi yego wakinfuula ebigambo by'owayogera byandeetera okubaguka okubeerako ewala wengenda abalala bakugamba wansanga nga nze nsibye emigogo nfuluma ekirogo nzire mu kyalo kubanga nga biganye naye waliwo nati gyowakwatako n'okyusa obwongo nendabira ddala gyendaga okuva ku olwo siddanga mabega. Olinga ng'agamba nti abakyala abamu ebibalemesa okutuuka ku biyubirirwa kiba bwongo. Kiba bwongo kubanga waliwo ebintu ebimu nga omuntu yeetaaga kwogera naawe nakubagula nakwata ku mmandu sowe nolaba ekitangaalo noga bwe kiti ekintu bwe kibeera ekitegeeza bwe mpitira wano na wano na wali na kino bwe nkikola bwe nti nsobola okubeerako ne wentuuka. So bwe ntyo kati ebyo bye mbadde nkola mu kibuga mu byobufuzi era mbaddeyo paka omwaka guno mbadde ku kitebe ekya NRM nga ndi muyambi wa Secretary General kye bayita personal assistant batusonyiwe mu katono kye bayita personal assistant era nga nyambako ekitebe ne mu byo okubeera nti to communicating a message eyamba eggwanga okugenda mu maaso. Kituufu ekyo nkikola mbadde nkikola bwa nakyewa kubanga mu byobufuzi ekyo kyenzikirizaamu nzikiriza nti tusobola okulungamya eggwanga ne libeerako ne we rituuka mu ngeri ey'okwekulaakulanya mu ngeri ey'emirembe. So bye tukola mu kibuga and by the way omuntu ayinza okwebuuza naga naye ono omukazi ng'akola bingi mu bulamu Sharita na discovering nga it's not about the job, it is about work. Ebiseera ebisinga obungi abantu batunuulira nti sirina mulimu
nayo ne Bayibuli ne Bayibuli ekyawandiikibwa kigamba nti I shall bless the work of your hands. Nja kuwa omukisa emirimu gy'emikono gyammwe. Teyayogera nti nja kuwa omukisa ekifo ky'olimu. Oba essaawa z'okolera. So tutunuulira nnyo the job rather than the work. Buli omuntu buli lw'ozuukuka ku makya nga gwe ogenderedde kugenda kukola. Work is always available. Around Sharita waliwo emirimu gy'osobola okukola ate n'oweebwa omukisa wadde nga takuwadde mulimu nti gwe personal assistant. Around Mutesi waliwo emirimu gy'osobola okukola wadde nga toli mu position nti ono director wa kino naye for you just go to work. Buli lw'ozuukuka ku makya gamba God I'm ready to work and go and work. Nkitegeera. Kakati omuntu bw'alaba nga gwe weewadde emirimu egyo olaba bwakuzuula ate n'akusembeza. Yes, akuzuula kubanga in most cases relevancy oba value nti oli wa mugaso. Ebiseera ebisinga obungi Sharita abantu batunuulira Sharita muganyuddwamu ki, mpulira mufunyeemu ki. Kati buli lw'obeera nga buli ssaawa ogamba nsisinkanye Sharita mugasiza ntya, Sharita ajja kukuumanga contact. Kubanga alaba buli lw'ojja yeeyongerako. Olina ky'omugasa. So tubeera ba mugaso eri abantu. Kati abasinga obungi baalookingira ku ddaala eryagala okuganyulwa naye nga bo tebagasizza. Yes. So tunuulire eggwanga Uganda ndigasiza ntya. Tunuulira association gy'olimu ogigasiza otya. Tunuulira kampani gy'olimu ogasiza otya okusinga gwe okuganyulwa. Buli lw'onoogasa it is automatic nti ojja kuganyulwa naawe. Ate akonkagadde. Yes. Kakati emirimu egyo walaba gikolerera mu NRM. Waliwo ayinza okikubuuza. Wanje? Emirimu egyo era walaba gikolera mu NRM. Tubeerako ne conviction ze tubeeramu. Waliwo ekintu ky'otunuulira n'ogamba nti senga nfuuse kitundutundu ku bano abantu tusobola okukola omulimu omunene nnyo. So nze mu kibiina nanoonya nnyo wa wenkolera contribution. Osobola okumala emyaka Sharita twaliwo nga tuli bato okuva nga twakajoininga university ndowooza tujja tutuukawo njoyinize ntya university naye nga buli lulondo olubeerawo olaba nga gavumenti egenda mu biro ebyo twalina emyaka nga 18 bwe tuyingiridde university n'olwaleero luno tennagenda. Kati alinze okulaba gavumenti ng'ekyuka alyoka abeereko n'ekyakola mu nkomerero ya byonna okaddiwa n'ofuuka gawedde ku mpagala nga tolina kyokoze. Kati teekako ettafaali ssaawa eno endala bw'erijja era nayo ojja teekako ki ettafaali okwogedde bulungi. Ate n'ekirala olina okukolagana n'abali mu buweereza muyambe abantu. So byebyo bye mbadde nkola tudde. Naye wawandiikako ne ku butabo. Yes, nawandiika obutabo Living Beyond Your Limitations. Okusukkuluma kw'ebyo ebikuziyiza. Kitegeeza ki? Okusukkuluma kw'ebyo ebikuziyiza nti mu bulamu tubeera n'ebintu ebituziyiza. Mu bulamu osobola okutunuulira okusoma ku level of education wakoma mu kusoma gwe n'owulira nga waliwo ebifo by'otasobola kutuukamu olw'okubanga tewasoma kiri awo. Just yesterday nabadde njogera n'omuvubuka omu ali mu ofiisi yazze nga azze okunsitulirako kompyuta yange ateeke mu mmotoka tugende abeera ku reception. Kati kwe kumubuuza gw'okola ki wayingira otya wano. Kati n'atandika okumbuulira naga nze najjanga driver kati mmotoka wezaabeera nga abangi abazivuga ne banteeka ku office assistant ku front desk. Kwe kumubuuza wakomawa mu kusoma wasomerera ki naga sirina kye nasoma. Kati kwe kumutandikako awo n'atuula
nangamba simanyi nakingambye kiki nti nzije nkusitulire ku bintu mbitwale naga ebigambo byoyogedde mu bulamu bwange byakuntwala obulamu bwange ne mugamba never allowed to step into a place and walk away like that ne mugamba woba wajjanga driver olwaleero ng'olyo office assistant challenge yourself in that position. Better ko skill joyiga. Iweyongereko. Tobera na kugamba nti wakoma mu senior 4. Oline simu. Study about officer assistants. Bakola chi. Better ko skill joyiga. Funa yo budde gendo yige computer. Ku mulundi ogujja nga we banagamba nti njagala ntypingira ko kino ekintu ng'osobola okukwata computer n'otypinga. So level yo ey'okusoma tebeera ekiziyiza gwe okubeerako ate ekirala kyoyiga. At the end of the day bajja kunoonya skilled people. Tebajja kunoonya alina degree. Njoba aludde nawo tubadde nga tumulaba aludde. Aluddewo. Ne mugamba never render yourself irrelevant. Yeah. Towereteranga okutuuka ku level nti kati gwe tokyagasa. Yingirawo. Olina mukono ogumu ebisumuluzo nti wanaabula driver osobola ogenda okuvuga mmotoka ekyo kikumakinga relevant kikumakinga variable naye kati yongerako skill endala funayo ka workshop awantu ogenda oyige bwe bakanika computer osobola okikola okuva ku ssaawa 10 ng'ovudde ku mulimu paka ssaawa 2 ez'ekiro n'osalawo nti mu myezi 3 ndina okubeera kati ffe abajja nga tulina ebirala bingi ebitutawaanya nja kukona computer nga computer freezing uje wano ontaase the next thing oli variable era tunatunulira ne tuga naye omusajja oyo waabeerawo mu ofiisi emmotoka agivuga asobola okulongoosa computer asobola okukola so living beyond your limitations kitegeeza nti osukuluma kwebyo ebikuziyiza ekikuziyiza nti oli mwavu obwavu osobola obusukuluma n'obeerako ku leve endala gy'oyingirako nze olwaleero Sharita okujja wano twayogedde ne nkugamba nze nsula mu ofiisi kubanga ndina project gye nkolako ng'ate eri time bad ndina okubiitinga deadline naye omanyi kwe nayigira ku mukama wange Hassan basajja balaba ye musajja nayagalanga nnyo nga ndina muli okwagala okusisinkana abasajja ba billionaires nga neebuuza abasajja bano kiki ekibaawula ku ffe kiki ekyenjawulo kye balina kati welcome gye nasooka okufuna nga njagala omulimu nagufuna ssaawa 9 ogw'ekiro lwaki interview yali yakika kyeyo ate mu hotel room nyonyola waawo nnyo ntera okyogera abantu amatu ne gagenda era nange nali ndowooza lwe yasooka okuŋŋamba jangu nsange mu hotel mu room number this neŋŋamba n'omusajja alowooza ndi musiru Kampala bizimbe ono nsanze nange ndaba saagenda ogwokubiri nampita saagenda ogwokusatu nebeerayo mukwano gwange gwe nagamba jangu tugende yampa appointment ya ssaawa 8 ogw'ekiro neŋŋamba omulimu ngwetaaga ku mulundi guno ngenda genda mulabe nasanga over 60 people abantu abasuuka mu 6 nga batudde bali ku layini balinze kulaba mukulu bonna baliyo na appointment gwe wali omanyi nti 8 ziri weird kumbe eriyo ziri weird kumbe abasajja kye batusinga nti bo beewola ne mu budde bw'ekiro essaawa ezo ne bazikozesa okukola ffe tubeera tuloota ng'endiga zitugoba okitegedde naloose enseererangwa mu kinnya ogenda okeera ku makya Sharita ekizimbe nga kyakyusiza ownership ne baga no waliwo new management kubanga ekizimbe baakituuze n'ogaana ye jjo naggaddewo ku ssaawa 11 nga gundi ya nanyini kizimbe kati ogenda okeera ku ssaawa 2 ez'okumakya ekizimbe kyakyuse naye nga kyakyuse ssaawa 8 abagagga tebeebaka kati tebalina kuwummulako bannange balina obudde bwe bawummula
era nze ekyo nenyiga era bwe nakola naye ng'akukubira essimu ku ssaawa 7 ogw'ekiro n'akusaba report wobanga obwongo tebunnatagulukuka ng'obudde bukyakuziyiza osukuluma kwebyo ebikola ki ebikuziyiza obudde bwakiro nanyonoonera otulo omulimu ogufiirwa kati kwolwo obwongo nze ne bubaguka nenga ekitegeeza olabanga bwe twasomanga nonyika ebigere mu baafu mu mazzi okirommo wintaringa ofuneyo obudde bw'ekiro bwokakingapu ng'osoma ne mu nsi y'okukola sherita bwetyo bweri osobola okakinga nga weewoze ku budde bw'ekiro ne bwe ziba ssaawa 3 n'ogamba 3 hours into the night nze njaziwaayo neewole ku budde bw'ekiro kubanga ensi eno buli omu Katonda yamuwa 24 hours in a day kati ekitwawula tukozesa tutya obudde so kati akakatabo kali kwogera engeri ki gye tusobola osukuluma ebituziyiza abalala balabanga kusoma kwabwe abalala balabanga genda ndi mukyala omanyi nze ndi mukyala ate bagamba omukyala kibya kinafu toli kibya kinafu ddayo osome ekyawandiikibwa bulungi kubanga bayibuli egamba nti abaami mwagale nnyo abakyala bammwe bulijjo nga mujjukiranga nti bibya binafu kati bagamba mwami na mukyala omwami woyo alina okulaba naye bw'ofuluma nojja mu kibuga beera mpologoma yiriba kwata kamera va mu kakondo yambala kanvasi buuka emyala genda onoonye story biveeko kweno ku mulimu it is survival for the fittest teri agenda kulaba ng'oli mukyalo oli munafu bw'oba okola akaduukako yiriba tuuzaawo kasoma omugambe kangende mu store wanoonye engatto sayizi ekutuuka naye nga soko mpe agigambye yeesatu ogira mulena n'ofunako omutwalo naye gwe bw'onootuula ng'okomba lipstick olyawo buli ssaawa mu kamira amazima sitooka egenda kudiba egenda kubeeraawo bakubanje renti nga toyina renti sukuluma ku ebyo ebikuziyiza keeka akatabo webale nnyo tuddayo wali omaliriza olevo omwana yakwokya yayisa ebintu byakuyise mulogo emasta nakuwa omufaliso HS kyekyaliwo HS ne performinga era okuyingira HS nateekamu effort eyange ng'omuntu nateekamu effort eyange ng'omuntu olw'okubanga muzeeyi yali asazeewo ngende mu TTC nkome ku senior fo ngende mu TTC kati nze kyenazuula ng'eriyo omukulu omu ku kyalo muzeeyi gwakkiririzamu ennyo kati kyenakola abantu magenda kujjayo mbuzi ku kisibo bakiyita kisibo mu nsiko gye ziriira kati nzo ku ttale eyo gye nayitira paka nenziruka emisinde nengenda neŋŋamba oli omuzeeyi konze nyamba muzeeyi bamukonvisinze antwala mu TTC naye nze nandyagadde okugenda ku erevo wali mwana mugezigezi nsaba ojja oyogere naye tomugamba nti nze abikugambye bwe weefuule nga tondabanga nako naye wamwinako otya obwesigwa nti tabigambe eddaddi yalaba okuyayaana kwange ate nga muzeeyi bamumanyi mukambwe ajja kunvunaana nti wagenza otya mu maka g'omuntu gye tutaakutumye naye nategeera nti amukkiririzaamu nnyo amuwa nnyo ekitiibwa amwagala nnyo so nemmanya nti ono bw'anaagenda n'ayogera naye ajja kukkiriza so era omwami y'omwoyo inginiya Kasimu Buyinza by the way si omwami wange antu bajaga ate kirabika ye mwami we kati oli tumuyita na anko so inginiya Kasimu Buyinza n'agenda n'ayogera ne muzeeyi
era nampa offer ey'okugenda ewanyange girls school nanfunira ekifo era ttaamu eyo eyingira ye yansasulira akyaliyo oyitayoko n'omubuuza era musiima nnyo musabira nnyo mu bulamu eriyo abantu be tutalina kye tusobola bbawa naye nga okubasabira obuwangazi ne Katonda okubaagala abaweffe bye twandibawadde nga kyekisinga kale nyabo katugende mbulangate bannaye luno erugendo ndoza tugenda dwongererayo ddala kuba nange saagala amalirize olaba buli kyatugamba nga kitukwatako ng'abakyala ate nga kituyamba nammwe abaami abalaba programu eno ey'abamami abakolamu mwebale nnyo mwebale ddala abakyala mubalabye bakyala tebasaaga buli kimu basobola okukikola what a man can do a woman can do better. Katikende mulango kutukama tugenda kubanga tweyongerayo n'olugendo lwe mu programu yaffe ne ya mami eyakolamu.